kina abasobeza ng'amatooke amatono bw'ogalya omu togamalaawo bwe mugalya ababiri temukkuta bannange ogummuka bwe gukuwa ensogola ssebuguzi bwa nnume tekubula nteera bassebo ne bannyabo saagala nange kukola bikolemu ng'atikkula ava emugga mwebale nnyo mwebalire ddala ebinannemerera n'abiyitira bijoota abisimbeko akaata ak'olusaalu nabagamba nnyo nti omuwabutwa wa kyejo anti ekiwanga akiyita ngoma amagumba agayita ndege essanja aliyita mbugo ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri bannange bwana kuppa yajeza abavuma ennyumba zaabwe n'azitikka omuliro abaana baabwe n'abagaana okusoma abakyala n'abagaana okulima abasajja n'abagaana okuvuba amaato gaabwe n'agafuula embaawo era kaakano ze zifumba emmere ye baakiwangira kasubi emmanduso yaakyo yali mmengo nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro ggongolo nakawuka bwe ntyo nsibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. Kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Ekitabo kino nze nakiwandiika era kigula emitwalo 6. Weesomere ku kitabo Entabiro y'Oluganda Olw'Edda bw'oba osobola kiteeke ne mu kiraamo kubanga nakuŋŋaanya oluganda olwayogerebwanga emyaka 8 emyaka 9 emabega lwonna luli mu kitabo kino kigule ku mitwalo gya Uganda 6. Ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Bassebo ne bannyabo wowe naanaafuna ekitabo kino anaakigula oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku nnamba yange ya MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Omuti guno gwendiko muti gwa muvule. Omuti guno Abaganda wadde bagamba nti evvule kadde kwe basomera okwasa enku. Omuti guno Kabaka Nakibinge bwe yali agenda Essese okunona omulwanyi wa Buganda Kibuuka Omumbaale yajja n'emmuli era yayita ku kizinga Bussi ku kyalo ekiyitibwa Lukaaka okukakasa byenjogera. Ekyafaayo kye ŋŋenda okuwa kyawandiikibwako mu kitabo ekiyitibwa Ekika ky'Emmamba nja kijuliza ekyawandiikibwa omusajja ayitibwa Mubiru buli ggwanga ng'agamba nti Kabaka Nakibinge bwe yali agenda Essese yayita Bussi n'agwa ezzinga bw'atyo n'agenda Essese okunona omuzira kyobe ky'omubaazi mutabani wa Wannema okujja okumulwanirako mu ntalo olw'ensonga Abanyoro baali bazinzeeko Buganda. Nakibinge yatambula n'emmuli kubanga abatabaazi be baalwana nnyo n'Abanyoro amafumu ne gatuuka n'okubaggwako. Kati mu kuyita wano ku kizinga Bussi ku kyalo ekiyitibwa Lukaaka yali amaze okujja n'emmuli ze era emmuli ze we baamutegeeza nti ezzinga waliyo omusajja aweesa amafumu gwe bayita Buyondo. Emmuli yaziteeka yaziwummuliza ku muti guno. Omuti guno gugenda kugwa. Obwakabaka bwa Buganda mbakoowoola mujje mutaase omuti guno. Abasinga temumanyi wa we guli mujje guli ku kyalo Lukaaka ku kizinga Bussi mutaase omuti guno. Omuti guno okusinziira gwakamala emyaka 471. Nakibinge yalamula Obuganda Kabaka Nakibinge omwaka gwali gwa 1524 paka mwaka gwa 1554. Kati wetubala okuva ku 1554 okutuusa mu 2025 omwaka gwe tuliko tubala emyaka egiwerera ddala 471. Abaganda tubeegayiridde mujje mutaase omuti guno. Omuti guno gugenda kugwa. Njagala obalage omuti guno owa kamera ng'enfaanana yaagwo. Omuti guno gusiguse gwonna guno mujje mugulabe. Nazzikuno abataka batutegeezezza gwaliko n'amafumu. Omuti gugenda kugwa. Tetumanyi ani yagula wano, tetumanyi oba musajja Muganda oba si Muganda, essaawa yonna gusala ne gugwa. Abaganda mutaase ebintu byammwe mbeegayiridde. Mu nsi tetugenda kusigaza bintu bya byafaayo. Abantu abali emmengo
inkowola Katikkiro wa Buganda jangu otaase omuti gwa Kabaka Nakibinge guguno emyaka kyandibadde kya bulambuzi owa kamera njagala ojjo batunuuliza omuti guno paka eri gye gukoma omuti gwakamala emyaka 470 naye kino ekintu Buganda n'abantu abali bayinza n'okuba tebamanyi nti gyeguli bannange mujje tutaase ebintu byaffe tetumanya ani yagula wano naye Abaganda mulina obusobozi obusobola okununula ettaka eriri wano ne kibeera ng'ekintu ekyobulambuzi ne muguteeka mu lukomera buli mutaka agwogerako si bigambo byange muddeyo musome ku kitabo ekyawandiikibwa mu biru buli ggwanga ekiyitibwa ekika ky'emmamba nga nnyonnyola ku Kabaka Nakibinge ajja kujuliza omuti guno kuba yaguwandiikako guli ku kyalo Lukaaka era kwendi Kabaka Nakibinge bwe yasuula wano emmuli oluvannyuma ne yeeyongerayo ebyafaayo byongera okulambika era ku muti guno imbu abamu bagamba ntaddeko akagambo mbu nti Kabaka Nakibinge nti yali akooye nnyo Kabaka Nakibinge yali akooye nnyo mu kulambula wano era we yakoowa Kabaka Nakibinge n'addira n'asitama wano era kigambibwa nti abantu we baamulaba ebitundu bye ebyekyama Kabaka Nakibinge n'anyiiga era n'abuuza buli omu nti olabye eki abo bonna baga nti nina kyendabye yabattira wano era kigambibwa wansi w'omuti guno waliyo amagumba nze Kanoonya Juma omulangira bwe Bukerekere ndi Kasaraba 256 751 4769 Obwakabaka buggwaawo ebintu byabo biggwaawo mutambuze akatambi kano baka natuuka ku Ssaabasajja Kabaka simanyi naye nga jjajjawe Nakibinge guno gwe muti gwakamala emyaka 271 byebyange omulanzi tabanka omusi